Ebibiina eby'obunnakyewa ebyasalawo okwewaayo okulaba nga biyambako mu kulwanyisa ekirwadde kya kkookolo mu ggwanga Uganda bisabye gavumenti okusambyako enkola ez'enjawulo ezinayanguya enteekateeka emanyiddwa nga National Cancer Control Plan NCP ng'eno nno yakuyambako okulwanyisa obulwadde buno bwa kkookolo mu ggwanga Uganda. Bano bagamba nti singa eno ebeera ng'ewedde eteekeddwa okuteekebwa mu National Development Plan ey'okusatu okulaba ng'ate obulwadde bwa kkookolo bwongera okulinnyibwa ku nfeete. Tuyina plan National Cancer Control Plan. Tuyina entegeka ekyali mu draft. Ejja kumala emyaka emeka mu draft. Ey'okusobola okulwanyisa ekizibu kino olumbe luno olutumalawo olwa kkookolo. Tugamba nti tukwate mangu waliwo abakikulembera. Gavumenti yekikulembera. Tukwate mangu entegeka eno tugimalirize tugiteeke mu nkola eteekebwemu ssente. Mu kwogerako n'abannamawulire ng'asinziira wali entinda omukwanaganya wa Uganda Health Commission Alliance omwami Richard Baguma Tinkasimire agamba nti enteekateeka eno eya National Cancer Control Plan singa eba ng'eggiddwako engalo ejja kuyambako nnyo mu kulwanyisa obulwadde bwa kkookolo obususse okutwala bannayuganda ewa Ssenkaaba ne baleesa obulamu buno obuwooma. Baguma alina okukkiriza nti singa bino byonna biba nga biwedde abantu abakkirira eyo gye batambuliza obugongo obwato buli mwaka bajja kuba bakendeerako ssaako n'abalwadde ba kkookolo era nga mbeera efanaganako bweti atubuulidde butya enteekateeka eno yonna bwegenda okuba ng'ekwatibwamu. Tufuneyo zino ze tubala entonotono miliyoni bwe zityo tuzimbeyoko twongereyoko ku Cancer Institute twongereyoko ku maanyi mu malwaliro aga region n'aga district ku nsonga ya kkookolo. Ekisinga okututta tetumanya nti tulina kkookolo. Tewali akebera ku malwaliro ago wetugendera okutuuka eno nga kkookolo yatuyitiridde kodda. Tulinda nga parliament y'eggwanga okukungubaga ne tutungaga mu kitiibwa ky'amaanyi nnyo nga abafudde tufudde kansa ate tuffe tusinga okufanya ku kansa. Bw'olaba abanene abafudde bw'ogenda okutundula ekisinga okubatwala kkookolo. Kyokka n'agamba nti kati kyekiseera gavumenti okuzuukuka olwo nno eyongera amaanyi mu kusomesa bannansi ku bulwadde bwa kkookolo na butya bwe butambulamu ssaako n'engeri omuntu gy'ayinza okulwanyisaamu wamu n'okubukwasaganyaamu singa aba ng'asangiddwa nabwo. Bino byonna byakukolebwa okulaba ng'abantu kuwangaala ssaako n'okweyagalira mu ggwanga lyabwe nga balamu bulungi awatali n'omu abuuza. Lwaki tetuziteeka mu budget ne tuteeka mu early detection ne tumanya nga bukyali ne tukola treatment ne tumanaging. Kitugamba nti tukola entegeka y'enkulaakulana y'emyaka 5 egiddako National Development Plan ey'emyaka 5 2022-2025 tuteekemu ensonga y'ekkookolo tuyimalirize. Tulina entegeka yaffe eri ku mmeeza kati eve ku mmeeza eteekebwe mu nkola. Bino nno bigenze okujja ng'obulwadde buno obwa kkookolo bw'omu ku obwo obukyasinze okusindika abantu ewa Ssenkaaba nga mwanattu buli mwaka oguyita abantu abasoma 50,000 be basangibwa n'obulwadde buno ekitegeeza nti bangi nnyo abalusulamu akaba okulekawo amaka gaabwe ssaako n'abo be balabirira okubawa obulamu obweyagaza. Tetulina statistics mu Uganda entuufu. Tetunaba kuteekayo tetunaba na kumanya bameka bafu. Luli eddwaliro ly'e Karamoja lyawaayo okukebera okw'obwereere mu mwezi gumu ne bajja abantu abasuka mu 100. Tulina omwana twabadde tugezaako kati eggulo nga tugezaako okukebera kuba tulina omukolo ogujjukira abaana abafudde n'abawonyeeko bakawondawo ba kkookolo. Tusanze ku wadi emwe ya Cancer Institute abaana basuka mu 100 ebwafu kati awo tetulina statistics tetulina bimbaliro tetunaba kuteeka mu ssente. Isa Kigongo yakusakidde eggulire lino kula 44 eggulo.